abo bulango mugenda kunsonyiwa ennaku zino 5 tewaliyo bulango olw'obudde tewaliyo bulango obulango wabula obulango bwaffe obwa bulijjo bukyastandinga osobola okubweyambisa n'otutuukirira ne tukufunira omuntu yenna ku abo gwoba oyagala. Ebimu ku bitonotono ebyabadde ebiriwo mu security alert njagala mbibawe. 1 Museveni okukakasa nti nno tubeerayo mu meeting ze. Waliwo ba investor abajamani ababaddeyo mu State House, ba investor ababaddeyo era nga bateesa okukola amakolero ekkolero oba amakolero ag'amata ag'obuwunga era ne bateesa nga bagenda kubawa ekanyalyeru kiruhura nga mu essanga sanga kiruhura kanyalyeru nga gye bagala okuzimba ekkolero lino ery'amata ag'obuwunga. Amata gano bagenda kugasaplayinga mu mawanga ag'Abawarabu nga Morocco, Dubai ne Algeria gye bagala okugasaplayinga era Museveni n'abasaba bamuwe ssente za myaka 7. Uganda agigaba liizi juuza abachina be nagamba ab'omu nnyanja bateesa liizi ya myaka 10 from now. Ekyo jonna kyerabiranga mbagamba bali ab'omu nnyanja liizi ya myaka 10 myaka 30. Bano bo yabasabye liizi ya myaka 7 zo basooke bazimuwe mangu kuba yeetaaga ssente. Awo lwavuddewo n'akola bw'ati. Awo lwavuddewo ng'abawadde kanyalyeru abasajja ne bamugamba baagala abayambeko. Museveni ateese n'Abawarabu babawe ku nsigo z'eŋŋamiya basobole okulunda eŋŋamiya basobole okuba nga bazirunda e Uganda n'amata gaazo bageetaaga. Naye Museveni yabakakasizza nti eŋŋamiya ajja kuzibafunira babeere nga balunda eŋŋamiya e Uganda basobole okufuna amata gaazo kubanga bageetaagira ddala mu bizinesi y'amata gye baagala okukola. His Excellency Kyagulanyi mukwano bw'oba ng'omanyi nti nno otera okuyimirirako ku mbuzi wali n'ogula ennyama omucomo gw'embuzi bwe guba gukuwoomera toddayo okugulaawo ku simanyi ku 5 ku 6 simanyi ku 8 simanyi ku 9 awo simanyi ku 7 awo ku mbuzi simanyi bayitawo batya toddamu n'ogulawo ennyama mucomo wa mbuzi nkwegayiridde kubanga bali mu kugoberera wa awo yagalawo nnyo mucomo wa mbuzi ani akuguza mucomo w'embuzi nkwegayidde toddamu kugula mucomo wa mbuzi. Bw'oba oyagala okumanya mucomo gw'embuzi kye gwakola genda obuuze Judith Babirye bawe yamusiigirako akantu ku mucomo gw'embuzi okukakana nga ali Canada. senga sikadaaga oyo Judith senga yafa n'olwokubanga yali yakola endagaano ne Mukama n'amugamba bwe ntuukanga mu biseera eby'obunafu obeeranga nange Yesu beera nange era nnyamba tondekangawo. Ebyo ebintu bibiri bye byamuyamba. Katonda n'ayitira mu kadaaga n'amutaasa mucomo gwa mbuzi. His Excellency woogula ennyama toddayo n'oba ne tobeera ne bbuca woogula ennyama nti gw'ogigula wano. Osobola okugitumya ebuwama osobola okugwa bugwi wali ebuwama zwe n'omugamba tema wano. Kati oluddako n'ogigula ekammengo oluddako n'ogigula emitala Maria awo mu buwama woba otambulira awo tosukka naye awalala sikyabeesiga kati we bituuse naye nga mu Uganda yonna bakwagala era bajja kukuguza ennyama ennungi naye si mu kifo kimu. Naye bw'oba osobola ogijja ebuwama ate awo oba seefu nnyo oba eggomba kanyonyi. Bannayuganda muwulire bino. Essente muwulire bino. Abantu bennabagambye abali ku lisiti y'okufa bo mukyabajjukira abamu ku bo beetadde mu ddene ne bagende wa Museveni ne bamubuuza batugambye ate kakati otuvuddemu ku Museveni oyo mwana alimba. Nsereko Gasumba Kitata Kayihura babadde mu meeting ne bamugamba bano batugambye mbu nato kikyate kitukoze n'abagamba muve ku bya Facebook oyo mwana abeera alimba. Mbabuuliridde wano bangambye Isiima yagambye nze
olwo Isiima ye yeeyogerako nti nze Isiima tamala emirundi ne mutabani we bagenda kututta. Isiima abimanyi. Mwe mulowooze mbu nsaaga waliwo akiŋŋambye saabagambye Isiima akimanyi. Bagenze ne bamubuuza ati twakukoze ekitaata nga tukuweereza n'abagamba wamma temufaayo wamma. Era bayogedde bingi awo ne boogera ku kya sente zeesise biki ababooda n'ab'emmotoka mugenda okubonaabona mu Uganda bagambye mwenna babaleke muvuge bye mwetaaga naye buli omu olina okubeera ne pamiti ezo zo bagenda kuzongezaamu ne ku kasente bagenda kuleeta bino ebintu wammanga. Ababooda muvuga bubi ekibaviirako okubatomera mwerabira indikeeta ng'otadde no indikeeta noteko indikeeta ya ddyo n'oweta ku kkono ne bakukuba ebyuma bagenda baterako alamu bagenda baleetera alamu olina ogiteeka ku pikipiki bwe weerabirayo indikeeta nga alamu evuga nti gwe weerabidde kakati eyo alamu mugenda gigula emitwalo egiri wakati wo 7 erina okubeera ku buli boda for safety olwo baba pulaningira babateekerateekera ekibuga. Emmotoka zonna zigenda kuddamu emisipi jampaka buli atula mu motoka alina okuba n'omusipi n'emigugu gibeere n'emisipi bw'oba togirina owedde ezo zonna sente zigenda mu gavumenti mbibabulya mugenda biraba. Ab'emmotoka mutomera nnyo nga muli mu livansi bagenda baterako simanyi oba bakayise batya nga kakulaga nti nga kakugamba nti emabega waliyo abantu todda mabega ogenda kutomera abantu ogenda kutomera ababodaboda. Era ebyo we bigenda okujjira waliwo emmotoka ezigenda okuttanga abantu mu livansi nga muli mu jaamu bwe muti ababodaboda muzeeteekakaawo asookadde livansi abanyige bagambe twabagamba muteekeeko gundi alamu eyogera kakati ye abadde kimanyi nti nemabega waliyo abantu ako nako mujja kukagula buwanana sente zigenda mu gavumenti. Ab'ebidduka mwe mugenda okuyimirizawo gavumenti ya Museveni mbabuulidde. Ekirala kiki kye neerabiddeyo njagala kudduka misinde nzijemu ebinene bye munaalaba enkya. Now bwe mulaba kampani ya ice cream ekomawo nga bagitumye bagambye bwe tugituuma erinnya ekkadde ejja kukola kati baagala okugituuma erinnya ekkadde oba eppya ekkadde baagala kukomyawo ekigambo kye mutaala abakufu ab'emyaka gyaffe 1952 ffe twalirina kulukuluba ice cream kulukuluba baraafu kulukuluba kati gwatalaba ku kulukuluba egenda kuba yakarugire bagenda gizimba nammanve ya ice cream kulukuluba eyo ye kigivuddemu kiikino muganya okugema abaana bammwe muganya okugemesa abaana bammwe kati obutwaka babuliremu ice cream bw'owulira kulukuluba karugire mubalekere ice cream agenda kubanga wa sente ntono nnyo ng'abaana b'abaavu be balina okumulya kuba omugagga oluwulya n'agamba ice cream kino ekitole kyonna kya nusu 10 kya nusu 5 baana bange nga bo bagenda kuwa fidodido yo fidodido akyaliwo fidodido gyali nga bo bagenda kuwa fidodido kati mmwe nasale bedi bagenda giyiwamu obutwamba buulidde abaana bamwe mubagulira ice cream simanyi kulukuluba egenda kukomawo kampani nga bagiyita ya kulukuluba yakarugire yakuwa abaana bammwe butwa. Nze ngenda byogera mbirekewo ngende abikwate abigaane kati mu mutunule nnyo nabagamba ebipapula bijja buba mulyawo ate ne waffe nga bizze ate nga bizze muteekewo abiri. Bw'oba ng'omanyi nti walya emmere ebbombo nga wagenda jjo saakyogeddeko jjo nakyogeddeko nga njogera ku ndagaano nakyogeddeko jjo nga njogera ku ndagaano tikwe bw'oba omanyi walya emmere ebbombo bw'owuliranga nga baregisitaringa abasezi genda kati oli musezi mwali abantu mbabuulidde buli eyali omuceere ebbombo buli eyetegese okulya ku mmere muhoozi gy'agenda okugaba nekitaawe mmere yandagaano okumanya yandagaano erimu abantu nkugambye erimu ennyama y'abantu sigenda balambululira kuba bwenna abalambululira abafumbi tebajja kusigalawo abafumbi abagifumba mubamanyi mbababuulire sigenda byogera bajja kutta abaana b'abandi nkugambye bw'oba walya emmere ebbombo n'okwata ekiyingula n'olya walya abantu bw'oba walya piraawo oyo
n'olya ennyama ddayo kebera ekiviiviviivi ekyo kye wali onuunamu obusomyo otunule bulungi oba ddala kya mbuuzi kyaki edda batugamba nga mbuzi simanyi olugero simanyi mbuno simanyi mbwa obaani simanyi yadda mu muti ate nga waggulu waliyo egindi ekintu kimusuulya naga ga muntu ga kinyonyi gaki ga muntu ga kisolo gaki kumbe waliwo amuweereza ddayo obuuze lino eggumba lya mbuuzi lyaki mwali abantu Museveni akola bwati gwawakana nti tekisoboka genda obuuze UPDF genda obuuze wa UPDF eyaliko ku front line ye Patongo Museveni yafumba abasirikale yafumba aba UPDF ate sineyo yoka ne mu 86 abo basayidize bulengaawo sayidiza waliweru abulenga around there abamanyi history bakimanyi yafumba abasirikale mbabuulidde obanga Museveni mumuyita mwana wa nyammwe mwana wa nnyoko Museveni buli amanyi nti owuliredde okulya ku mmere ya tiimu mu simanyi tiimu kyeyamaani mugende mweriire ku bantu wamma ate munanyumyaki ngenze mu politics njagala Katonda omulungi w'ekisampa ekisa tudduke emisinde mingi nnyo tusobole okujjayo ebintu bino byonna tubi okusinga njagala ekigambo kya Katonda kino kisigaze time kampiteko mu politics ono katono ate tugende mu kigambo kya Katonda okusooka benna njagala okwebaza abantu b'emubende nabagamba mu abantu ababeera wano mmwe musinga amakulu buli lwoshe yalinga message n'etambula no recordinga ya kantu ne katambula gwe bwokasukumidde gwe kasukuma okejjeko n'omulala akejjeko abantu n'omuntu atayina smartphone information esobola omutuuka nga munnamunyumiriza mama Kirego yakiguddeko minisita ye yasooso kigwako MP w'ekitundu ye yasooso kigwako n'agenda ayita mama Kirego n'amugamba minisita abantu baganye jangu obanyonnyole abantu b'emubende ne balyoka bajjayo kino ne bakiteeka wano kyo mukirabye bajjayo kino ne bakiteeka wano ng'omuntu kino akitadde wano kati lwolisangako omuntu ng'akitadde wano nga kino akitadde wano olitya bamugiddeyo ne bakiteeka kugambye abantu b'emubende mwebale waakiri abantu b'emubende mmwe mugezezzaako mutandisa okunsanyusa bamugambye maama ffe tetulina Ebola kubanga era tulimanyi bulungi tetulina wano Ebola gavumenti erina interest ki mu kusomesa ennyo kubanga yo yeesomesa abantu b'ekitundu be baliise gavumenti tuyambe ku Ebola abantu b'ekitundu bagamba gavumenti tetulina Ebola mwine ekirala kye mukukusa yes niba nange Bayibuli egamba bweti juzi twasoma ekyawandiikibwa ng'abantu abataasoma bayimirira mu maaso g'abasajja ne babagamba naye bano tebaasoma bali kyokubabaddeko amanyina kuwandiika linnya lye abaasoma jju abataasoma jju abataasoma kambaweera obujulizi twebaza Mukama kuba tetwasoma abaasoma basiruwadde abasinga baweddewo n'amadiguli gaabwe genda olabe gundi ani Mawu mukazi waali mu kunoonya essaaniiko ly'emmere amunyiga amagumba gonna Museveni yagamenye amuvumbe mu Luganda bakuyita kuvumbavumba edda twasambanga emipiira odde wakanga owenyera bano bakukomezawo mu mikono baba nagamba Willy nakugamba banaina bagamba muve mu mipiira kakati timu yine ekulese ekusudde wano kakati nze mbona nagenda nanoonya essaaniiko ly'emmere mukazi wattu n'abugumya amazzi n'alyoka kuvumbavumba n'akusika ku makya ne baleeta akeeyo ne bakunyiga oluwonamu owonera mu kisaawe owonera mu kisaawe kakati banoonya ekintu ekisobola okuvumbavumba amagumba ga Mawu mukazi we tamanyi kiki kyamuvumbisa bakuyita kuvumbavumba kola bwoti Mukama ugenda mu lusuku onoonye essaaniiko ly'emmere oba fumba y'emmere nnyige essaaniiko tolisuula ovumbe baawo ogenda ofune ne kamenso plus oba simudex omusiige naye diguli zimubonyaabonyeza yasoma busiru namugamba nze ataasoma ali wali kati afuuse kazwalite wa Museveni oyo amumaze oba lwali luyimba nti bwe naamala okukutanga nkwata mulala oba lwali luyimba lwa gundi ŋŋanda akanyomonyomo simanyi biki bwe ndimala okukutanga nkwata mulala banaye ndwerabidde leero olwo ndwerabidde sinnayimbayo leero omwewo okuyimba tannakka
naye bw'anakka mujja kumpulira wulira ab'egindi bamugambye maama tetuyina ebola ekirala waliwo bwe tubalaba bwe tuti fe abataasoma tulaba nga abaasoma mwina kye mukukusa naye bannange olaba NTV yaleeseeko ebyo byokka ekyabadde emabega w'ebisenge by'amakolero ga waka kubanga omusunsuzi yasunsudde n'addamu n'asunsula babeera ne rough copies mukaaga okutuuka ku final copy bakola rough copy ne baeditinga ebyayiseewo ebimu ku byayiseewo mu mawulire ga NTV byebyo nti mwina kye mukukusa ekirala mutubbamu ebitundu byaffe ebyekya ebyomunda bannaye ate bannemuleke mukama katonda mutubbamu ebitundu byaffe naye era n'ebitundu by'omunda mukama yabikuuma nga byakyama ensigo ziba iri munda buli kimu kibeera eri omutima amawoowo naye mmwe mutubba wulira minisita nga bwe yagambye tetubba bwe tutyofe ate kubanga era tugenda yakkiriza nti waliwo be babijjamu okitegedde nagamba naye ate tukujjamu tutyatawo kubanga era biba birina okufa kati bye mujjamu mubijjamu mutya byo ne bitafa agezaako okulimbalimba abataasoma abaasoma bategeera abataasoma bategeera bamusomedde ne gavumenti weeri neemanya bannange mwongere okwogera bapeetera abataasoma bwe bayimirira mu maaso g'abaminisita mu maaso g'abafuzi ab'ebiseera ebyo ne bababuulira bakakasa bagamba banaye abataasoma bakaaye naye tebaasoma naye bannange bazibu bayibuli egamba ne bagamba tubatiise ekiri mubende gwe okimanyi ab'emubende mwasanyusizaako okwogera naye sitiru bannayuganda mwenna nkyabanyiigidde era njagala okudda ku sayidi ya UPDF buli we musanga pikipiki muzitwale waliwo ze bajje mu parking ne bazikutula looko n'enjegere ne bazikuba amasasi nga ziri mu parking kubanga piki zaffeffe ababoda abasinga tuba tupangisa osula mu kazigo mulimu buli kimu pikipiki terina weeja yeesula mu parking owa parking n'aziteekamu ogujegere bw'ati zonna UPDF yazitutte kyenva njagala UPDF ezitwale nabagamba nti mukwate pikipiki ezo n'emmotoka tukozinga ejjaamu mu kibuga ekiwayi ky'ab'ebigere kitambule ng'emmotoka zizibya amakubo poliisi ebule weeyita senga Museveni yavaako dda mwagaana nti muna epikipiki eno gyolaba anti omwana gwalya ate sukulu fees mujja tugende bajja tukuba amasasi omukazi yabadde waka n'abaana be bwe balabye bajja ne bagamba bano abasajja baali kyama wano ne badduka bayingira mu nnyumba olwadduse ne bayingira ekyewuunyisa taata ye yabadde asoose mu nju naye batata b'ennaku zino musaga yonna taata tomulabako wabula taata y'omuwulira ye yabadde asoose okuggala akajji kaali ye n'atema bataata b'ennaku zino taata ye n'atema maama n'abaana ne balwana n'abasirikale ku luggi basindika abasirikale tebayingira omusirikale mbu yasoose teekayo kugulu n'ateekayo ekigere kati oluggi ne lukuba ku kigere ne batandika okwesindika omusirikale yagenze owulira n'ayisaamu omumwa gw'emmundu n'akuba omukazi esasi mu kigere yatya okujja ku kkubo Museveni ajja mukuba amasasi gamusanze mu ddiiro. Thank you Jesus, thank you. Nabagamba ekyokujjako Museveni tukigabanyako kyenkanyi bwe tutamujjako nga bwe tubonyaabonye ekyenkanyi ne bwe muneekweka. His Excellency yagamba gwe ogenda okwenunula oyo mukazi senga bambesasi mu kigere nga atuuse ennamulanda kale nakoma ennamulanda abalala twandibadde tugenda ne tuyingira Ntebe. Bwe bali mu bide wano ku nyanja awo ng'ogenda walinga ku State House awugambako nti nno kale kakati bali mukubidde bwerere teri kumujjanjaba. Wulira statement police edda police teyalimbanga nga police bwekwogerako ekigambo kiba kyekyo era nga police bwakuwako obujulizi oba owedde. Wulira police nga bwe yagambye twalwanaganye n'ababadde beggalira mu bbaala kwegamba omukazi yagenze n'abaana be mu bbaala. Omukazi yasitudde abaana be famire ye yonna era yabadde atundira mu bbaala. Baliwo abalala be mwakwatidde mu bbaala
baliwo abalabe mwakwatidde mu bbaala naye bannayuganda nabagamba ebintu byonna bye nabagamba waliwo olumu lwe ndowooza ku Uganda nensoma bayibuli eno nendowooza ku Uganda nabagamba nempulira nga amagezi ag'ebuwama gakomye mbaako wengaleka nenyingira mu kintu ekirala kye simanyi nange nkyakyebuuza kiki ekyo ekirala kyemba mba mpulira ennimi zonna nga mpulira Oluzungu mpulirayo ennimi endala ezitali zembadde simanyi nga wali bwe nziwulira nzitegeera naye bwe nkomawo wano nenyambala amagezi g'ebuwama siddamu zitegeera mbabuulira ebintu bino mbibabuulira ng'ebyokusaaga naye sisaaga waliwo lwolowooza ku Uganda n'owulira ng'okyusiddwa naddala ng'ogisomye mu bayibuli yonna Katonda yagitondera Uganda njereere yonna gwe bukyanga tusome ebyawandiikibwa wawolaba we tutajja era wayinaawo nkugambye poliisi yagambye ffe be twakubye twabakubidde mu bbaala nga beggalidde mu bbaala mu biseera bya lockdown naye ng'omukazi bamukubidde mu nnyumba waka kati bannange muwulire edda abaganda bedda bakulemberwanga abasajja bakatikkiro nga baganda jo Museveni yabagambye kololo wano wajjuddewo abalundi niba naye Museveni otujoze kati atubuulira mazima gokka edda Museveni yali alimba naye kati ayogera amazima sebo ebiseera bye ebyoluvannyuma bante mwewuunye nkyanga Museveni oyo nga atuwanguddeko ekintu ekirala kyesaagala kwogera yagambye wano mu baganda wano wali abalundi be bayita abaganda oba yabadde ategeezaani nange simanyi naye edda abaganda bedda abakulemberwanga bakatikkira abaganda bafunanga abasajja abali emmere obulungi ne baleetanga engero nga bagamba ekiri atabadde kyekirya n'ali ewaka kale tukkiriza Ashirafu yali agenza okusoomooza Museveni ne bamukuba esasi mu mutwe Ashirafu munange abavubuka balina empaka kuba kakati ekyamutwala kiki Ashirafu ekyamutwala ate yabadde mu ddiiro ekiri atabadde kyekirya n'ali ewaka ani yaluyimba walukaga ekiri atabadde neyasigadde kakimutayiza kimutayiza maama kale ate nno twali bali tugamba nti nno oba taata ye yabavumye nadduka taata teyabibaddemu yabadde ye yatemye dda maama gwe balabye nagamba naye bano abasajja bandiyingira wano n'abagamba munzite naye nga nfiiririra baana bange senga wabafiiririra luli senga kati oli free ekisooka senga baali kukubira wali nga tujjako Museveni 1 senga oli hero 2 senga olabirirwa gavumenti paka kufa gavumenti ejjejja okulabirira abantu namwe mwewuunye abannayuganda kakati bwerere bali kukubidde bwerere mu nyumba yo toyina kyogenda kukola toyina gyogenda kuwaaba ate ekisembayo bakutaddeko ekigambo ekinene wabadde mu bbaala naye ekyansanyudde kwe kulangira gavumenti etegere bannaye mulangire gavumenti abantu b'emubende ne bannayuganda mbabuulira abantu bonna abaafa mu covid babajjamu bintu babajjamu internal organs abantu bonna abafa kati mu Ebola bafa babajjamu internal organs bulijjo tubibagamba nga mulowooza naye mwebala okutambuza message kasita yatuuse kwaba abantu omukyalo omu yabadde atamidde nga n'agwogera tayina bulungi oba yabadde agunyweredde ono gwe yabadde abuulira mwebali nnyo mwebalire ddala ekyo kye kyankoledde olunaku mu byonna era sigenda kukoowa kujjanga ne bwe naabulwanga obudde era nja kujja kubanga message erina okutambula babasalamu internal organs Uganda teri Ebola mbabuulidde najja wano bannayuganda ne mbagamba nti Museveni ali mu kutta generation ne muwakana kati njagala mumbuulire omwana w'emubenda anaayita omwana ali awali lockdown anaayita ebibuuzo mumanyi kye bayita ebibuuzo mumanyi olaba ewaka sibanyumizangako ng'oggyeko taata wange nze nasooka okutuula P7 ewaka newe twali tujjawo mu biseera ebyo ebyebigezo
afane katongole si yali Omukambwe nga atukozesa sebu yampa yawo ba weeks 2 nagamba Willy mumuleke asigale waka mumuleke omwana yeteekere ebigezo ate nga saasoma ko kubitawo nze simena obanaita primary Willy mumuleke temumugamba kagenda kukola bigezo afane katongole nansipe yalingako nange nintulange waka era nga bibangamba ko amumongere emmero oyo omwana agenda kukola bigezo nenfunayo kakeya akawaka kali kennyini ewaka siwulirangako nga bwe nawulira mu biseera ebyo omwana mumuleke bannange oyo mwana mumuleke yebake munnamwe mumuleke yebake ate bannange mumuleke yebake oyo yete mugende mu nnimiro munnamwe mumuleke agenda kukola bigezo afande katongole n'akuwaayo akaseera ako n'ogamba nti okola ebigezo okiyita kyakusaaga wikisingezi nga buli lwasaba nanteeka emikono nagamba Mukama ono omwana agenda kusomesa Bible and politics oba kiyali asaba nagala naye Mukama omwana ono Mukama munnange nanteekangako emikono banga kiboko zirya kubona kusamba emigere naye kati ngenda kukola bigezo P7 naye wulira abaana bagenda okukola S4 musebe nabagamba okubeera ne minister saga zino zonna eziriwo lockdowninga eta eri mu ku affectinga education minister wa education tayogerangako owa health ye yasaze eddiiro najja nayogerera ne education owa education nabagamba ke mwalonda minister akubwa ensimbu mwenna abasomye mu mulembe gwono omukazi diguli mujja kuddayo mu nasale mujja kuddayo ate fe tuberenda mu abagwa ensimbu educationalization yammwe egwa ensimbu kati kubanga minister wammwe agwa ensimbu Mutebire yagamba nze nsasira economy ya Uganda bwenywa omwenge n'entamiira bwenkola bwenti nga Uganda eyuga bwengwa muba mugudde bweneba kamwena muba mwebase economy beera yebase bwenzukuka nayo kati bwe yafa era yafa nayo economy yafa nayo kiyugira kituufu kati ate twabadde tukyali awo ku mawulire geegamu wulira NSSF nga Bank of Uganda teyina governor kati ne NSSF teyina mutwe naye byombi biri mu malaalo naye tekuli mutwe omutwe tekuli Bank of Uganda eri mu malaalo wakati naye ekiri mu malaalo omutwe tekuli tubadde tukyali awo n'ekirala salongo tuli ludda waabu wama ate naki nalo kiki salongo NSSF yino mu malaalo naye tekuli mutwe awo we wali sente za Uganda wa wantu wabiri tewali governor wonna governor yawo governor wa Bank of Uganda kati ayina ekiwalaata ate era ye wa NSSF naye abasoma mwongera kusevinga ne NSSF thank you nebaza Mukama kuba saasoma kati education wulira kye bateesereza education ba invigilators ba scouts ne ba headmasters bo balinyenga boda mangu bagende okuwa abaana ebigezo naye abaana bo batambuza ebigere abaana bo batambuza ebigere tebakwatira omwana ku boda Museveni ateekera ggwanga oba asaanyawo ggwanga baleeta omusajja nga bamuyita kasomba byonna muguma kamala byonna tealina kyamaliriza n'eki naye ebizibu byasombye kati ne Museveni mbabuuza bannange ebizibu mayiga byalekedde Buganda mujja bitagululira emyaka 7 ate nga mumekinga sure nti bakatikkire bonna abazzeeko Baganda girigiri si girigiri nga Baganda bannakabala kubanga Baganda girigiri kati be babunyabunya Uganda ebigere bye byabawo Obuganda kuva butale abo be Baganda girigiri ebigere bye byabaleeta mu Buganda ne bibafuula Baganda munoonya Abaganda bannakabala babeere bakatikkiro bajja bamalirawo ebibamba omusajja oyo byalese mengaawo mbabuli mujja baluvannyuma nkugambye lwebaawa ono omukazi obwa manager bw'ennyonyi tetwabimanya ne wayita ekiseera kati problem eziriwo mu nnyonyi bazikola ddalulinga tetumanyi kati tuli mu kuyola kalimbwe ali mu nnyonyi ya Uganda mugendo yola kalimbwe wa mayiga mujja muwulira Uganda mugendo okuyola kalimbwe wa Museveni wa myaka 10 omulala yakwata n'emmembe mugenda kuyola kalimbwe wa Museveni mujja muwulira mbabuulira njagala kakati mu abalunzi mukitegedde kyenjogerako mujja kuyola kalimbwe omutoro nabyeta ebisodo
mujja kuwulira kye bayita kalimbwe w'Abanyarwanda ababiri abo. Education bagambye bwe bati ba headmasters ba invigilators ne ba scouts bo balinnye badduke bagende we bakolera ebigezo naye abaana bo tebannabalowoozaako. Museveni nabagamba Museveni atta generation kati ogenda kuwulira emyenda mu mubende naye okumanya abo abasajja bagezi temwewuunyanga nga results zifulumye ne bagamba bwe bati bannange twewuunyiza mubende yeesinze okukola obulungi mubende eyisiza abaana 7 nga bonna bawala abalenzi babadde 105 naye abawala be basinze okukola sciences mubende muli baakabi nnyo nawolowooze mbu mubende yakoze olwo babasiruwaza bajja bawa dokita nga mukifo ba dokita nga mukifo ekyokukulongoosa n'abaana bajja mu nzige. Nkugambye saba wadde enamba y'ono omusajja enamba kansoke nsimbe waawe akati mbawe enamba y'omusajja gwe bayita njagala mbawe enamba y'omusajja gwe bayita Ibingira oyo abasalamu ensigo njagala yonsooke njibawe njijjewo wano naye tali mu ggwanga ali bweru wa ggwanga naye ndi mukunoonya ali mu ggwanga kitumukwatireyo banene amala abeera nga ali kata tasobola kumpona olaba nga benzi bwetampona olaba benzi nga bwetampona n'amala abeera wano tajja kumpona. Enamba yeri 0772 43 73 51 0772 43 57 73 51 njiddamu 0772 43 73 51 naye tali mu ggwanga ali bweru wa ggwanga kati ndi mukunoonya ab'oku kisaawe entebe mu mpe rekodizi z'ono omusajja ate ku kisaawe entebe nnyinawo drones zaŋŋamba batugambye tuteeremu Jennifer Musisi enjaga mu migugu gye bamukwatire mu Amerika ompita wa kusaaga mu mpe detailiziza zono omusajja Ibingira ya Dr. Ibingira yatambula atya yalagawa agenda kumalayo bbanga ki nga mwata eza suubi first daughter kati mutuweza Ibingira ali mu nsi kitumukwatireyo alabika yatwala bibumba by'abaana oyo omusajja yatwala n'abaana z'abantu mutubuulire gyali now Museveni ateekateeka generation ejja oba atta generation ejja njagala nammwe mukirabemu mukitunuulire mukimbuulire ba invigilator bo bakeere bagende abaana bo batambuze ebigere ba invigilator bagende batuule ebigezo oba Museveni atta generation academically socially politically physically mentally intellectually and in all aspects biologically abana bamuti bagenda kuzaala omwana bamusalamu nabana nga ali mu vaaka ya senior 4 Abanyarwanda abo boolaba kalimbwe w'Abanyarwanda mugenda muyola mujja muwulira ebbanga lyetumala nga tetunnajjako bantu abo tutuuma ku bizibu ebiyitirivu ennyo by'otasobola kulowooza muwendo gwabyo. Mubende chairman yawadde obujulizi yagambye nze gwe babadde basoso okuba amasasi chairman nze gwe babadde basoso okuba amasasi nga mbagamba ko wali bakwata pipiti y'omwana era batuuze baze banyi ne bagamba oyo chairman ne bagenda ne bakuba omutuuze we naye nga basoose ku chairman kati mujja kutegeera Museveni yaani mbabuulira kakati bo ba MP simanyi batudde ne bakola ekigombe
ekibiina kyabwe bo bagenda kuwagira MK mugende mumuwagire buli gwolaba atudde atambuza ekintu ekyo ye problemu ya Uganda buli muntu yenda gwe mulaba nga atambuza MK gundi project ffe tetulina mundu tetundaba sinaba kubesiga bba wa mundu bw'oba otandikira nga banakuwe mundu ffe abaserikale mu mucaka basooka kukuwa omuyini omusekuzo n'osooka n'ogukuumange mundu bwebagamba take cover okwata emundu notekinga cover ng'olina emundu yo nofuna fainting gundi nobeera nga akubira ddala emundu bw'oba okutta ekiti ekyo ne kigwa ng'oli ku parade ogwanga bwe kigudde era bagamba kira neweekwata bwoti nokira neweekuba ennume y'ekigo bakuyigiriza okukuuma emundu ekyo ekiti mutuuka ekiro ne mwebaka buli omu ne bamulekera ekiti kye kati ne batambula ekiro ababede ba RP simanyi baani ba RP ne batambula ekiro nga bababbako ebyo ebiti emundu ziba mundu olumaa ne bagamba bwe bati foreign buli omu ajje n'emundu ye kati gaana okujja ku parade oze emundu ye eriwa kuba baba bamanyi nti eno yagundi tugijje ku gundi omuggo ne guvuga oyina okwebaka ng'okyezinzeeko bwoti ekiti kyo oli kasita akikwatako n'omugamba wangisemu ne bamanya gwe adui tajja kukubbako mundu ekiti gwe kyoyita ekiti kiyinza okukubya emiggo genda obuuza abantu bonna abali mu magye oba bali mu mucaka ekyo ekiti kye kisinga obbakubya emiggo kati musooke buli omutemu omusekuzo bw'onookuba abantu abo emisekuzo n'ottayo abantu 7 ng'obatisiza musekuzo nja kuwa emmundu gwe bwe bamalanga nsongamba wano nga ntonyeza eyo ye mundu esookerwako mukwate emisekuzo mukuba abantu abo emisekuzo ku mitwe buli gwolaba nga atembeeta gundi ye mulabe w'eggwanga mukuba musekuzo ombuulire nti n'oyo omu nze ku maziika nja kubeerawo nze ntonyeze wano bw'oweza abantu 6 nkuwe emmundu gw'oba ojja sobola kukyanga bulungi essasi kubanga osobodde okukyanga omuggo bw'olema okuba omuntu omusekuzo tonsaba mundu okitegedde emundu weeziri by the way ate kakati nguraduate nze ngenda mu mizinga kati wenjogerera ndi mu bwangu kati ngenda mu mizinga kati bonga betuuma mbu bagenda kuwagira simanyi bali timu chairman naye twali omuntu ayinza kuba chairman oyo muggo ku mutwe oba namuwa obutwa oba n'omutuga oba n'omuwa omwenge bonna batamiivu famire yonna ntamiivu Museveni yekka oba Museveni yawongayo banne banywe ayewa abantu abakulu n'abato bonna Museveni yawongayo banne banywa ne banywa n'ogugwe naye ekyo kisajja kitimu kyeyamaani simanyi kyani temuyinza omukazi omu gwe bayita Jennifer Musisi yamenyawo ekigundi kye kya Toyota kye yali azimbye wano ku Garden City mukuba wakati Jennifer yajja n'ennyondo Jennifer n'abijjawo byonna naye mu Uganda mazima ddala kugamba Uganda yali yazaala omukazi omu yekka Jennifer yabonyaabonya famire eyo Jennifer Musisi yagamba Museveni gizondeteko obulevu bwonko bempi kukuba empi Museveni namugamba ekina nga nze togezaako n'omanyira wano Museveni namugamba twala eri bihipusi byo tolina na bihipusi kyokka nga luli wallayi Museveni yali wasaamu kuteesa nga batudde wasaamu kuteesa emawogola mu nnyumba Museveni n'agamba wabula banaye ngenda kacekinga hipusi ezo nziwulire nkubuulidde Saamu Kuteesa tasobola kunnimba nakibagambako wano ne baseka namugamba naye naawe kula Saamu Kuteesa namugamba kula nawe okukula nja kukula naye nsooka kulaba kiki ekiri mu hips ezo weewaawo mu Mukama waffe Yesu Museveni njagala yeegaane ndeete Saamu Kuteesa akyogere baliwa Saamu Kuteesa emawogola kati njagala Museveni okkirize nti nze siri wa bulijjo ninga oli omwana waliwo omwana si wa bulijjo mbu yalabye baba we ngabbye ssente namulaba wazikwese omwana nazibba nazizaayo wannyinizo namugamba nze siri wa bulijjo kati kufembi Katonda anu gwanajigira nze yazizizaayo bagwe yazibbye nagamba nze siri wa bulijjo
ulira abo bonna leka mbaveeko Museveni assa amasomero as a generation in all aspects ngenze ku Mawu casualty nze atasoma najja nembuuza Mawu kitufu gwe bakutikira emakerere nze nasomerayo preps aga amasomero gawo gonna nagatambula nze nasomera mu makerere amasomero mangi nasomera ku Bukesa hayiwe wano nga ku opposite Nana hostel egunde somero yawo Bukesa simanyi high school biki Bukesa high school eyo nengena nensomera ku student center ne ngekiro nsoma nga bwe bango bawanonga nga bonna sina kugwe nasasula admission simanyi bajali oba webiri kitundu konzi temufayo school fees ajja olungoba nenzija nemba taata yali yanjigiriza okunnyonnyola amasomero nensomawe omwezi gumu n'ekitundu neri nensomayo gumu kitundu tamu negwa nengenda nkola ebigezo mumpita wakusaaga nemugamba Mawu nze nasoma busomi pulepu emakerere naye nina amagezi galabika gabeera mu pulepu luumu omwo nembuuza Mawu bwabanga omusajja amanya Mushega yakongoka ku Museveni abasajja babesigye ne bamukongokako beriya kateganya batuuka kufanga bakaba twawanga ntulege uluyu manage mujjukira nga mubuuza ekibuuzo ekyo kati yamulese casualty bwabula nsereko nga yatuwanira yasinika ebinyo ali no ku CBS naye CBS mutukoze bubi mulese Kalimbwe w'Abanyarwanda mu CBS awo Kalimbwe ali awo emmengo gwe tunayoola mutwekobe mu lubiri nawa Kalimbwe ali awo nabagamba mugenda ne mumanyira abantu kakati Mawu yalina byonna. What if he is the next president of Uganda? What if he is now as a law custodian now? Kati abana mwagala babate mwavuma Mawu ne mumugamba temwina kyabagamba tayina kyabagamba nze bulijjo mbagamba respect is a people before now kakati he is Mawu is Mawu is yes kakati ulira Museveni yagambye Mawu togezaako kutunula mukona nga sigwe dereva kubanga totula mu muto guno gomega nogamba dereva nawe waliyo motoka ejja mama ye yakyogeranga tolingiriza mukona nga sigwe dereva abe yalabye yodda Museveni yagambye nedda nze Mawu namuleeta kundeetera opposition kuba bangi nnyo bayalula njagala abaleete nga bangi eri wasigaleyo batono bannange Mukama twagamba Mawu endagaano bweba wagikolera ggwanga kituufu tugenda ku respectinga tuwe ku ndagaano tugirabeko wagikolera ffe aba DP naffe abaki aba Bannayuganda mugenda kutaasa ffe Bannayuganda era Mawu bulijjo atambula agamba ffe Bannayuganda ffe tuyina violence tetwagala mirembe yatuteeseza emirembe kuba ye Museveni yayagala emirembe namubuuza Mawu kuffe mbyani atayagala nkyukakyuka ya mirembe ffe oba yakuyise teyakinziramu nembagamba bannaye waliwo emitwalo gya dola nze ndi musajja mwavu n'ekikumi bwe nkisanga nkironda naye sibba naye nsobola okukironda naye waliwo sponsor ayina miliyoni ya dola agenze agitemaatema nakoma okujja wano nga omutwe gwa Mawu guli mu miliyoni 6 mu mitwalo gya dola 6 si bwe kiri naye era sitiiru Mawu yabalemu okuba omusekuzo kati Museveni agenda bali yako sente nja kuzimuwa kati ekiddako Museveni agenda goba Mawu ekiddako Museveni agenda goba Mawu naye leka nve mu politics kuba muwulidde dda nsigaze eddakiika ntono nnyo nve wano mu kifo kino ngenze mu kigambo kya Katonda obudde buŋŋendako ebyo kasita mbiyiseeyiseemu genda naawe otandikiraawo Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza mukwano tuli wano mu kifo kino ku lulwo taata jangoke osomesa oyigize batabani bo ne bawala bo wano Mukama bali wano ku lulwo Mukama jangoke osomese oyigirize mu Kristo Yesu mwana Katonda enza byonna emitima gyabwe gibeere ettaka eddamu gibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo nange Mukama bwe mmala okuweereza abalala ate ne mukubeera atasaanira Mukama nange nzikiriza nsaanire mu linnya lya Yesu. Amina.
ani agambye rest in peace Guti ngona mwandu tanangamba Guti nakomo muwuliza nga akyali mu gundi intelligence unit ngali tebanda mumaliza bacha mu interrogatinga mu intelligence unit ekibereyo aba basajja nga bakututteyo tovayo batwalayo senfuma nabonereyo ne batugamba leero alidde omuno gw'ettooke n'agumalawo era ajja kaalidde omuno gw'ettooke ne gulwinizi eŋamba pasita atuuse okubanga okulya omuno gw'ettooke bujulizi okulya omuno gw'ettooke ogumalawo bujulizi neŋamba mukama nze nkwebaza kuba kati ndya kiro ya samulina nendya paketi ya kubusi n'oludda lw'enkoko nze bw'oba tobiina tompita ayita nga wagizeegize bugizigizi buntuutu bwe buti oludda lw'enkoko ndulya bino byenjogera sinti mamebeni atudde afumba nze wanunga neekolako emikolo nzikka kati bw'oba tobiweza tompita kubusi zibamu 12 paketi nenjiteeka wali kilo ya samulina mubaamu kapaketi kabaamu kilo 2 nenziteeka wali n'oludda lw'enkoko nenteeka wali labani nenteeka wali eryenvu lya bogo yanootuwulirira nene bagamba pastor alidde omuno gw'ettooke nengamba mukama kati atenze enkuwa ekimutabani wa Katongole alya bino byonna nenniiginanga seddume w'embuuzi nengamba mukama nga weebala okulya omuno gw'ettooke bujulizi sitiru teyavaayo mu intelligence unit gye muyita ICU simanyi icare center teyavaayo ne bannaye mukama mugenda kuyiga ebintu kweno platform wulira Bible egamba bweti mu kitabo video yolalero mbagamba bwenti osobola okuwasa n'owasa omukisa oba ekikolimo mugenderere nnyo nga muwasawasa omwana bamuyita lakwena akantu ke yayogedde message n'agiteeka ku platform ya ASP Asiimwe Willy Bible and Politics omwana yagambye bannaye kamba buulire naffe muwase bannayuganda bannammwe naye bannange yagambye bannange mutuwase bannayuganda bannammwe mwaleeta kalimbwe ne mumujje Rwanda ne muwasa kalimbwe naye mujja muwulira bajja batta which is very true omwana yagambye kale oba mulowooza nti mbwe embaale bagamba maama mulabe y'abazungu abaddugavu embaale kati mbunna abagisu abawala abagisu tewali kye bagamba bavubuka bagisu ate bagamba ki nga balabye ku muzungu wa munyarwanda omwana gyabagambe bannaye muwase bannayuganda bannammwe kubanga mwawasa ebikolimo ne mulekawo omukisa okuva mu Bayibuli mu kitabo ky'olubereberye nga Ibulayimu jjajjawo okukkiriza agenda okufa ayina omwana we Isaaka yakwata omuddu gwe yalekawo omuntu gwe yalekawo ng'omukuza n'amugamba ngenda kufa kati ndi mu ssuula ya 24 okuva ku lunyiriri olusooka ey'ekitabo kya Genesis olubereberye n'amugamba ndayirira omwana wange togenda kumuwa Mukanani kubanga obudde bugenze sigenda somayo omwana wange tomuwasiza ng'omukazi Omukanani wateekwa okuba mulimu buli ggwanga abantu balina eggwanga lye beekengera mu buli ggwanga towasanga muntu oyo we nawulira obubaka obwo waliwo abantu bangi bangamba ffe jjajja yafa atubuulidde tondeeteranga wano omukazi Omunyarwanda toleetanga wano omusajja Omunyarwanda yafa abaana baabagambye bangi kummwe baabakuutira bakitaffe ne bajjajjaffe abo tebaali basiru abaafa babyogedde nti toleetanga wano Omunyarwanda omusajja Ibulayimu yafa agambye omwana we Isaaka ng'agambye omusajja omwana wange bw'atuukanga okuwasa ogendanga n'osala wakiri n'ogenda n'omuwasiza egindi naye togezanga n'owasa omukazi Omunyarwanda towasanga omukazi Omukanani yali alina ensonga lwaki yagamba wulira Bayibuli bwegamba towasanga abakazi Abakanani towasanga mu bana abantu bentuulamu Abakanani baali bajjanga balina kumpi nga ne Ibulayimu bamwetoolodde bali kumpi ne Ibulayimu ng'Abanyarwanda bwe baali ng'Abanyarwanda bwe bayingidde Uganda batuli kumpi yamugamba togezanga newankubadde bentuddemu wakati genda osome bulungi Bayibuli ng'ogyegendereza kigambo ku kigambo lunyiriri ku lunyiriri n'akatonyeze kalabe we kali n'ekyekategeeza ezo mu luzungu baziyita algebra sayinizi ezo baziyita algebra genda ng'osoma algebra bulungi buli we bateeka question mark we bateeka quotation we bateeka algebra genda ng'oziraba teziri mu mathematics kati bano bansomesa biki awo wamma leka nsomese Bayibuli nve mu mathematics ne English bannaye mundeke wamma
mami beni ye yanyonona mbintu ebyo ngagira bwati nawanyise empapula kati ndiye nombona abona ali eri naye maybe wama webale naye wankola bubi labayo ani asekanga bwakaaba ono wulira namugamba kwata yamugamba sina lupapula na peni naye jangu oteke wano signature kwa iso mukono wansi w'ekisambi kyange okwate ku kisambi kyange wansi wano ngoyise ku lutegatega n'oyambuka waggulu awo namugamba kwata wano bwoti nakwata namugamba ndayirira nti togenda kuwasa mukazi mu Kanani namulagirire w'okuzanga ogendanga gye nawasa nawe n'owaseeyo togezanga ogendanga eyo n'onoonya togezanga wulira Bayibuli egamba bweti omusajja namugamba ate bwe ngendangayo nambula omukazi bwambula namugamba gwe musajja gwe sagala kunzira musagala kungamba bintu nkugambye towasanga abantu bano bentuulamu Kanani yali yalya Isirayiri n'esensera nebatuuka kumpi naye ekyama kyali nti tetubawa obusika bwaffe bw'oba wasaamu oba bawadde obusika bw'oba wasaamu oba bawadde gundi obusika okubajjako kikwetaagisa okuwagala omutima gugume juuza Abanyarwanda abo nga beetemaatema mu 94 nga bw'oba mu butu nga wawasa omutuusi bwe bayanga be bakusoose ne bajja ewuwo omukazi omuwaayo ne Ebeni n'omuwaayo ne Banyarwanda mmwe mumanyira nze mbawe Ebeni mu mutemeteme oba mama Ebeni nze naye bali abasajja ng'obawaayo bwe baga nga nawe bakutema era ng'omuntu abayita n'abagamba mujja abange mbakwese wali mugende mubateme nga nze siriiyo siyagala laba musaayi ne beetemaatema mu Bannayuganda tuteekwa okufuna omutima ogwegagambulako abo Abakanani nkugambye ekyajjawo Abakanani baali bakikuuma ne batabawasaamu omwana ow'obusika teyabawasaamu wakitegedde teyabawasaamu ne batuuka okudda nga bava Misiri mu buwaŋŋanguse nga bw'otema Omukanani tekikuluma Mukama yamugamba Grindosi yagamba Yesu mujje wa Abakanani mugende mubasengulewo batemaatema Abakanani nga tebabayinaako busika kakati mwe bino tubyogera waliwo omukati awo otunulya mukazi wo nga Munyarwanda ate nga goli Muganda nakabala ojja mukwata omuteme nga bo beetemaatema abooluganda ababiri ojja mutemaatema if not waŋŋanguka naye mugende bo bakutemera e Rwanda okakase nti bo basobola okikola Ibulayimu alina ensonga lwaki agamba omwana we nti towasanga wano kakati katugende mugundi tugende mu kitabo kino katugende wano mwene ssuula katugende mu 28 wano wo muwulirewo Esawu yeekola ebintu Esawu bw'amala okutunda obusika bwe kansooke wano 26 kansooke mu ssuula ya 26 olunyiriri olwa 34 n'olwa 35 ze zisembayo Isaaka ne bajja ne bamubuulira ku luzzi lwe baali basimye ne bamugamba nti tulabye amazzi n'alutuuma Siba erinnya ly'ekibuga kye liba libeera Beruseba ne leero Esawu bwe yali nga yakamaze emyaka 4 n'awasa Yudisi omwana wa Beeri Omukiiti ne Basimansi omwana wa Eromi Omukiiti ne banakuwaza Isaaka ne Lebeka emmeeme zaabwe jo twasomye ku Esawu ne Yakobo mwana ow'omukisa bw'onoova eno waggulu eyo twasomayo ng'azibukula enzizi adduka okugenda Mukama mugamba agwo togenda Misiri kola bwoti lima lunda kola ki n'alima n'agula endogoyi obwo baka twakabusomako emirundi egi oba 3 azibukula enzizi bazimugobamu naye wano mu lunyiriri olwa 3
ennya n'olwasatu mu etaano omwana gwe bayita Esawo ng'abazadde bamaze okumugaana nga babagaanye okuwasa ekintu ekyomuzizo okuwasa eggwanga eritawasikamu lye babagaana bayibuli egambye bweti n'agenda n'awasa omuwala omukiiti n'addamu n'awasa n'omuwala omulala omukiiti n'awasa abakiiti babiri naye nga wano emirundi mingi tusomye nga bayibuli egamba nga mukama yagamba Isirayiri genda ojje abakiiti abayebusi abagirugaali abakanani bonna batemeteme obajje mu Isirayiri kati wulira omwana mmwe ba Esawo b'omu Uganda abagenda ne muwasa abakanani ne mugenda ne muwasa abakiiti you was a problem era ku busika temuliiko ate olw'okubanga mmwe ba Esawo mwawasa abakiiti temulowooza nti ekyabakiiti kibawo obusika bw'eggwanga lyaffe nedda Yakobo omwana ow'ekisuubizo Yakobo omwana ow'obusika yasigala agaanye n'agamba nedda bayibuli egamba ye teyabawasaamu naye Esawu kye yakola ne kinakuwaza kitaawe ne nnyina Rebeka ne Isaaka munakuwaza eggwanga munakuwazizza eggwanga gw'olyawo oti bano oguwala ogwetisse ozze n'akalenzi semanyi kawanvu Kanyarwanda kalina ennyindo eringa ey'embuuzi ebyo byonna onakuwaza ggwanga bayibuli egamba bazadde be ne banakuwala waliwo oluwasa omukazi ne banakuwala bagamba omuzadde bwakugambanga nti toleetanga Omunyarwanda muleke bayibuli bwekugamba nti toleetanga Omunyarwanda bw'omuleeta manya oleesa omukiiti oleesa omuyebusi oleesa omugirugaali oleesa omukanani mbabuulira mmwe mbabuulire omusajja yayimba n'agamba juzi His Excellency nyakiddeemu okwo tekuba kusosola kuba kumanya musaayi gwo nkugambye ebbanga lyomala nga osayininze endagaano contract wano mu Bawarabu lyebbanga lyomala nga okola mirimu gyo tokola kitakukwatako gwe weemakule bakugireyo generator bazikuteeke mu ngalo otambule ne generator yo mu ngalo bwoti nga bagisimudde mu kayumba nkubuulira omanyi standby generator bagizimbira akagundi nebeerawo kakati geza bakusimulireyo gustandibayi gwo gwonna otambule nagwo ng'ogulina mu ngalo okakase ti bano abasajja tebasaaga okwo si kusosola era tukimanyi bwojjo okola bikukwatako bw'oba owulira nga tosobodde saba emergency emergency weeziri wano emergency vacation please abaana bazadde baabwe mama yafudde akera ku makya nagamba waawe nnyabo kikiwire Aginensi afudde bankubidde esimu gyembaddeko ate abantu bano balina olugambo nga message zitambula gundi afiiriddwa ng'ate makumbe teyafa 26 azeemu n'amuta abamu batta n'abaliwo afudde n'addayo nga tafudde tagenze kuziika wakiridde wammwe okwo si busosoze kuba kumanya musaayi gwo nakuguprotectinga mu bulungi bw'okuprotectinga Uganda eggwanga lyaffe tubuule Abanyarwanda kubanga bo mu bulungi bw'okutwala eggwanga lyaffe bo batuboola batutta batukola bye beetaaga byonna babitukola bonna we baagalidde kati bali mu kubasomba mu ddooni bagambye ddooni n'ennamba plate nga bagisiiza obusa bawamba abantu mu lockdown wabula gwe batwala tadda Abanyarwanda bajja bakugamba bavubuka bawanvu bannyindo ziringa ez'embuuzi balina ebyenyinga eby'embuuzi bwe biti abo kasito basanga bafaanana embuuzi ng'omanya beebo bali mu kusomba Bannayuganda bo baabeeteekerateekera wabula omusajja omu yagambibwa ati kakati naffe nno batubuulire bwe luba lutalo tulwane bamala kukubuulira nti kakati lutalo nammwe mulwane bwe munaazuula nti Museveni ali mu lutalo nammwe mujja kulwana omwana yagambye minisita tubuulire kubanga ono alabika si covid bwe tuba tuli mu lutalo mutubuulire naffe twerwaneko temwerwanako musirike bwe banaabamalawo lwe mujja otutegeera
ate obwo obusajja bunafu bwonna buluyongoyongo buli bwe buti butambula buzunga nga balugwa alinnyo omutuba ne bwe kaba kalina emmundu ogikajja kunuuka ku buli abo bulusonjogo naye kye bubakola. Wulira, bw'ogenda mu kitabo kya Genesis chapter 28 from verse 1 obudde bungenzeeko. Essula ya 28. Isaaka n'ayita Yakobo n'amusabira omukisa n'amukuutira n'amugamba nti towasanga mukazi ku bawala ba Kanani, golokoka. Luli twasomye nga Ibulayimu agamba Isaaka, kati Isaaka agamba Yakobo. Owulira generation bwe zitambula, kitaawe kye yamulekera kitambula. Kati ab'omulembe guno ffe twegeziwaza guno mulembe za .com za generation za good za no problem, bo bali babayinako problem. Ogende Padanalaamu eri ennyumba ya Besweri kitaawe wa nnyoko, we wasiza omukazi alivaayo ku bawala ba Labani mwannyina wa nnyoko. Era jjo twasomye nga Yakobo yawasa wa Labani. Era wabujagijagi Labani yali nannyini kisibo, si gwe twasomyeko. Isaaka akiramira Yakobo nga Ibulayimu yakiramira Isaaka. Afande katongole ye Ibulayimu yakiramira Willy, kati Willy akiramira ani? Kati Willy akiramira Ebeni. Ebeni oleetanga omunyarwanda ewange oliraba. Katonda omuyinza w'ebintu byonna akwongerenga ofuuke ekibiina ky'amawanga, era akuwa omukisa gwa Ibulayimu gwe n'ezzadde lye awamu naawe, osikire ensi gye watambuliramu Katonda gye yawa Ibulayimu. Isaaka n'asindika Yakobo n'agenda e Padanalaamu eri Labani omwana wa Besweri Omusuuli mwannyina Lebeka nnyina wa Yakobo ne Esawu. Okitegedde? Okuwasa tebamala gawasa. Owasa omuntu okuwasa tebamala gawasa, oyinza okuwasa ekikolimo. Amugambye gwe bw'ona owasa eyo nga bwe nkugambye, omukisa gwonna guli awo gujja guli awo. Nkugambye ne bwe yayongerako bakadama n'ayongerako baani n'ayongerako baani, yabongerako bonna naye omukisa gwaliwo kitaawe yali yagumuwadda era gwakwata yagaggawala. Yakobo yasigala ali ne Katonda, era eggwanga Isirayiri baki Yakobo kitegeeza Isirayiri, Isirayiri kitegeeza Yakobo. Okitegedde? Naye bw'onoosoma awo n'okkirira, olw'okuba oli omwana ye yazaalibwa nga mwana wa pulobulemu oli Esawu, ye yali wa pulobulemu sitiiru, yawasa gye yali talina kwensa. Ibulayimu yali yawasa, yali yazaala omwana mu Kadaama, Mukama n'amugamba oyo mwana mugobe wano n'ennyina bagende bo baweeyo bagende babeereeyo bo beesonyiwe bagende. N'abeesonyiwa ne bagenda. Naye Isaaka gundi Esawu ng'ovudde ku bali abakiiti ababiri be yawasa, yaddamu n'aleeta pulobulemu n'agenda mu baana ba Isimayiri eyali famire nga yayawukana n'eno nga baajawula. Esawu yagenda n'agenda awasa ate omwana wa Isimayiri era n'amuleeta ewaka n'ayongera okunakuwaza ekika. Osobola okuwasa omukisa oba ekikolimo ye vidiyo y'olwaleero. Bannayuganda mugenderera ebintu byemuwasaawasa bangi juzi nalaba omusajja kubanoonya ku Bukedde TV mwana mulenzi muvubuka yagamba bwati, noonya omukazi ng'alina ssente kubanze sina byakola ng'alirwadde okunfunira ebyokukola, nze ndirwadde okukola byonna ebyewaka, ndirwadde okufumba, ndirwadde okweza ebintu, ninjagala nve kugunenye ngamba kansoke mbale okumanya kino kyakirawa ng'omwana omulenzi anoonya omukazi eyakolamu. Alirwadde nga yenkana ati ne bwabanga nabbanja naye ng'alinamu ssente ze, nze nabbanja ne bw'omunteerako ente y'okunywa amata, njagala otutanze gwolaba, ne bw'omunteerako fakitole ya kubusi ne muchomo w'embuuzi nabbanja simutwala. Yetukanye si Mukanani naye nidda, si Mukanani naye nidda,
naye muganye nabbanja naye ate okutwala Diana Atwine ate ntwala nabbanja kuba ate ye simukanani kuba Diana Atwine ye Bayibuli tenzikiriza Bayibuli ye mugaana Natasha Bayibuli ingana gote nyimiza ambu ate ye last family nedda Bayibuli tekukiriza ani full figure ye yagambye kakati kumenani atayagala kuzalibwako Museveni segoma aho kuzalibwa Museveni era saagala era nebaza mukama kuba saazalibwa Museveni kuba senga namutadda senga mu history ndimu nge wakatonda nyina n'ekizibu ekinene nnyo nti natataata nebaza mukama kuba siri mutabani wa Museveni gwe gye weegombera kuba mutabani wa Museveni nze nebaza mukama kuba siri mutabani wa Museveni senga nakabattira dda nenkabajjirawo kulakuba ye yazaala basiru senga yazaala yonganzi senga ndamubajjirawo dda mu butunda nani mutabulidde akatono ne mugamba taata ndeese muchomo gwa mbuzi nalya ne yeebaka teyandize engulu senga mwamuwona dda bannange bwe tuba tuwasa wasa omuntu ng'otunudde emyaka 3 okuva kati myaka 3 kuva kati ojja kwagala okumuwasamba olw'okuba ayina simanyi kasikini kaso embalabe zisobola okuyiwa within a night n'omusanga ng'atunulanga korasi ng'olusulinga korasi kati kiri kyo kye watunulira emyaka 3 kiba kyekyaliwo mujja beera mwenna gwe bona oyagala bannange ayina kabina obudde bujja kukya ng'ate alina olubaawo njagala ng'ayina ssente njagala omukazi ng'ayina ssente nga yakola kati URA bwe bitwala URA bwe mwavuwaza enja tulabye bangi abaavuwadde kati olwonga ki abamu mulonda ebintu nga mulonze migoyo gya lumonde gye twasomyeko eggulu ng'olonze mugoyo bambi kirina ebiso enkya bwe livaamu akantu kajja buzi ne kaveeri ejjanzi ne lijja ligwa mu liiso oba eŋŋaŋa eyinza okuba ng'epaala nemugwa mu liiso waliwo gwe obuwukabuka gwe obugwa mu liiso naye bwe kagwamu bwe kati gwe muli bwoti ng'okola bwoti oba olabanga eŋŋaŋa ekutomedde mu liiso oba baasi ogamba baasi engudde mu liiso yajjagwa kati okola bwoti mugenda okukajjamu ng'eriiso lifuuka eriiso nga lifuuka eriiso enkya omusanga alinga tumwine kakati olwo anti gwe owasa biiso kakati asigaza kiiso kati ate awo si kwe kwekyusa enkya kati mbabuuza bw'oba owasa ki nkibalekedde ekyo obudde bugenze ngenda kusoma mizinga bw'oba owasa ojja kuwasa ebintu sooka otuule kyova olaba edda bata abazadde bamanyanga omwana we nejalaga ne bakunoonyeza mu famire nga si abakanani ne munanga afande katongole ye yalinga awo basookanga kujja kuwummula bannange Willy yazze n'emikwano gye bazze bawummudde ngira tubiira yazze n'emikwano gye bannange ate afande katongole ye yamanya mbuno kati yawo wetwakyamira edda abazadde omuzadde ye yakugambanga ati naye gwe Willy nze nebeereranga awo ewaka mbeera awo nkunyuuka ng'olumu siyambala saati empale akula byayo emabega biki nankuma bwati ekiraka kiri nakyo omubiri gwennyini gwe gukuba ekiraka naye bwakyalumu n'agamba mama Willy wangi buli bundiizo obuli wali ku lusalosalo buli waliwo omukyala yabeeranga awekawumba kakati abeera kayanja bamuyita sooyi mumumanyi mwenna sooyi mukabolingo waali nze buli kyenjogera nkijjukira n'agamba obwo bundiizi bayite sooyi ajja abugule muguliremu Willy ndaweya kati Willy yambala ndaweya nga nze nno simanyi kiki kyagamba kati Willy atandika okujjira oyo mwana yambale ngamba kati ate what is wrong nze ndi mu mirembe gyange abazadde be balabanga ne bamanya nti kati guno omutendera aguvuddeko kati agenze kwanda we bwe gutuuka wali ng'agamba kakati Willy
ye yandize nangamba naye wire kati otuuse naye era Mukama yeebazibwe saawasa Mukanani. Era ono omwana yayogedde ono omwana yagambye naye mutuwaseeko naffe mutuwase mujje nomwakyoli mugende mulango muwase bannayuganda bannammwe abakali mugende Fort kasita yatuuse ku ky'Fort nemmanyi ono omwana antadde ono omwana omuwala antadde nze yantadde nakwena yantadde yagambye wakiri bwana ye Fort Kasese awo Kasese saatuuka emmotoka yali ekoma Fort Kasese mwampona bannayuganda twetereze Katonda omulungi ow'ekisa mpeera omukisa Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero Mukama nkwebaza olw'ekigambo ekiramu Mukama taata watugaana okuwasa abantu abo ffenna tubawasa tusonyiwe olw'ekyo kyekitutte n'eggwanga lyaffe Mukama otusaasire otusonyiwe mu linnya lya Yesu Mukama sisinkana abantu bano buli omu ng'okulemerwa ku bwe kuli ng'amaanyi ge bwe gali mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina Mukama Katonda omulungi ow'ekisa mpeera omukisa n'enkya nja kujja mu ssaawa ezo nga tezinnawera 12 tusobole okubazira eddakiika nyina gye ndaga Mukama banjagalire mbaagala nnyo mweraba eggwanga lyaffe Mukama otusaasire otusonyiwe mu linnya lya Yesu Mukama sisinkana abantu bano buli omu ng'okulemerwa ku bwe kuli ng'amaanyi ge bwe gali mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina Mukama Katonda omulungi ow'ekisa mpeera omukisa n'enkya nja kujja mu ssaawa ezo nga tezinnawera 12 tusobole okubazira eddakiika nyina gye ndaga Mukama banjagalire mbaagala nnyo mweraba eggwanga lyaffe Mukama otusaasire otusonyiwe mu linnya lya Yesu Mukama sisinkana abantu bano buli omu ng'okulemerwa ku bwe kuli ng'amaanyi ge bwe gali mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina Mukama Katonda omulungi ow'ekisa mpeera omukisa n'enkya nja kujja mu ssaawa ezo nga tezinnawera 12 tusobole okubazira eddakiika nyina gye ndaga Mukama banjagalire mbaagala nnyo mweraba